أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل كل أول، والآخر بعد كل آخر، والدائم بلا زوال، والقائم على كل شيء بغير انتقال، والخالق خلقه من غير أصل ولا مثال، فهو الفرد الواحد من غير عدد، وهو الباقي بعد كل أحد إلى غير نهاية ولا أمد، له الكبرياء والعظمة والبهاء والعزة والسلطان والقدرة، تعالى عن أن يكون له شريك في الملك في سلطانه، أو في وحدانيته نديد، أو في تدبيره معين أو ظهير، أو أن يكون له ولد أو صاحبة أو كفء أحد، لا تحيط به الأوهام ولا تحويه الأقطار ولا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. أحمده على آلائه وأشكره على نعمائه حمدا من أفرده بالحمد، وشكر من رجا بالشكر منه المزيد، وأستهديه من القول والعمل لما يقربني منه ويرضيه، وأؤمن به إيمانا مخلصا له التوحيد ومفرد له التمجيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده النجيب ورسوله الأمين، اصطفاه لرسالته وابتعثه بوحيه داعيا خلقه إلى عبادته، فصدع بأمره وجاهد في سبيله ونصح لأمته وعبده حتى آتاه اليقين من عنده، غير مقصرا في بلاغ وإن في جهاد، صلى الله عليه أفضل صلاة وأزكاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل أبواب الجنة 8 تفتح لنا، وقلوب الناس ترتاح لنا، وكل حسنة تتضاعف لنا، وكل خير في الدنيا يوهب لنا، وكل نعيم في الجنة يعطى لنا، وفي كل خطوة الملائكة تدعو لنا، وفي كل صلاة على النبي يغفر الله لنا. اللهم آمين يا رب العالمين. أتندرز الله سبحانه وتعالى owekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala oye yasookawo olubereberye lw'okuba nti tewali yaliwo. Owekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala agenda okubeerawo oluvannyuma lwa buli kimu nga tewali kigenda kubeerawo. Owekitiibwa allah ow'olubeerera agenda okubeerawo ng'ebintu byonna biweddewo. Oyo mutonzi allah eyatonda ebintu byonna nga tayinaako kwalabidde subhana, eyatonda ebintu byonna nga tayinaawo byasookawo subhana. Atenderezebwa allah subhanahu wa ta'ala nga tumwebaza obulamu obwo bwatuwadde. Tumusaba allah akkirize atuteeke embaddu be bayagala, abeere nga akkiriza okusaba kwaffe kwonna. Owekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala tumusaba ebyengera n'emirembe abisse eri omubaka sallallahu alayhi wasallam, oyo mbaka gwe yatuma n'abeera ng'afuuka ensonga y'okuba nti tuli ku buluŋŋamu buno bwe tuliko. Tumusaba allah tulage eddiini entuufu ne tawhiidi omutuufu na buli kkubo lyonna eritutuusa gy'ali allah nga ttuufu. Tusaba allah alitutuuseeko mu butuufu birahmatika ya arhamar rahimin. Baganda bange ab'ebitiibwa, tuli ku muteeko ogwokusatu mu miteeko egya ibaada, gwe muteeko ogwa tawakkulu, okubeera ng'ensonga zaffe tuzikwasa ow'ekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala. Emabega gye twava twalaba atawakkulu kyeki, bakadde baffe abaatukulembera mu ilimu betujjako boogera ki ku nsonga eyo, ne tunnyonnyolwa bulungi nnyo tawakkulu, ne tujja ne tulaba tawakkulu biki mwetambulira tulina kugikola tutya.
netukakasa nti tawakkulu tekubeera kwetuulako, tekubeera kulowooza nti nno okkiriza Allah n'omukkiriza n'otuulaawo byonna bikusangaawo. Ekyo nno olwaliro kye tugenda okutunulako nga tukaarana oba nga tuteekawo we differentiate between tawakkulu wa tawakkulu. Tulaba enjawulo eri wakati w'omuntu okubeera nti atawakkala eri Allah n'omuntu okwerimba nti atawakkala eri Allah. Ebintu bibiri byanjawulo. Twalaba emabega tawakkulu ne tulaba omusajja Omuyisirayiri eyasaba banne ne bamuwola akasimbi. Ne tulaba Umar ibn al-Khattabi ng'ali e Madina ku mimbali nabi ng'abasajja bali e Farisi ku lusozi n'abagamba aljabala aljabala. Ebyo byonna twabiraba nga buli omu ateekamu amaanyi naye ng'ate alina okukkiriza nti tagenda kutuusa ekyo ye kyayagala wabula alina omutuusa n'atawakkala n'ekyo. Ikhwani, baganda bange ab'ebitiibwa bakkiriza, omuntu okwekwata ku nsonga n'abeera nga akwata ensonga ze zonna eziba ziganye n'azissa eri Allahu subhanahu wa ta'ala nga gwasaba abeere nga amuyisizaamu success ye agifune era nga gwe yeesigamiddeko era nga amuyinamu okukkiriza kwonna, ensonga eyo omuganda nga ow'ekitiibwa la yudii'u ajra man ahsana amala. Omuntu aba akoze ensonga eyo munnange ow'ekitiibwa Allah talina ngeri gy'ayinza kumummamu mpeera ye wabula empeera agifuna. Era omuntu oyo ye muntu gwe tuyita al-mutawakkil oba omuntu aba yeesigamizza ensonga ze zonna eri Allah subhanahu wa ta'ala. Amma oyo yeerowoozaako nti kyakola yaliwa, ye muntu atuulira ensonga. Misala njagala nnyo tuwe examples ennyangu nnyo buli omu zaalabirako. Oli n'akeera ku makya n'agamba nti emirimu gyabula. Emirimu gyabula akeera ku firimu. Emirimu gyabula akeera mu kibanda kya firimu. Emirimu gyabula abeera yeebase. Emirimu gyabula atuula butuuzi awo talina kyakola. Ntegereka bulungi. Emirimu tugifuna ng'okedde ku makya n'otambula n'ogenda n'onoonya omulimu. Kati omuntu atuulira embeera eyo asbaabu ezimutuusa wa adamu saayi n'alemwa kutambula kussaamu maanyi, ekyo nno falayisa mina tawakkuli fi shay'in, awo talina bw'ayinza kulimba nti atawakkala eri Allah. Wa innama wabula ekyo kiyitibwa attawakulu oba au ittikali au ittikalu, okubeera nti omuntu yeesuulirayo gwannaggamba. Ekyo nno ow'ekitiibwa sallallahu alayhi wasallam yakituziyizaako n'akitugaanira ddala. Omuntu yenna ateekeddwa okussaawo ensonga. Twagamba nti nabbi wa Allah ye yali asinga okutawakkala eri Allah, naye nabbi wa Allah omutwe gwamuluma ennyo bamukolako hijamu okumunuunamu omusaayi. Yandigambye tawakkaltu ala Allah n'atuulaawo. Nabbi wa Allah bwe yalogebwa yakola tawakkulu eri Allah n'anoonya eddagala. Oba ntegeerekeka, n'agenda n'alaba abasawo. Eyo nno gye bayita tawakkulu. Nabwe kityo omuntu yenna Nabbi sallallahu alayhi wasallama yamukubiriza n'amugaana okutuula obutuuzi awo okulindirira. Hadithi ya Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu, hadithi akhrajahu Imaamu Muslimu yagifulumira mu kitabo kye, era bw'oba ogenze mu kitabo kye hadithi eri ku kitabul iman. Yagamba sallallahu alayhi wasallam, namugamba ya Muadh, owange gwe Muadh, tadiri ma haqqu Allahi ala al-ibadi, omanye ebivunaanwa by'owekitiibwa Allah eri abaddu be, wama haqqu al-ibadi ala Allahi, era omanye ebivunaanwa bya Allah
ebivunaanwa by'abaddu eri Allah waabwe. Naam. Qala Mu'adh n'agamba qultu namuddamu ne mwanukula Allahu wa rasuluhu a'lam. Hadithi eno siyaqi n'enjogera n'ennyumya gy'ajjamu etulaga nti nabbi yali takyaliwo. Sahaba ono wayogerera ebigambo bino nabbi yali takyaliwo. Atunyumiza ebyo ntegereka bulungi kyava amugamba ow'ekitiibwa Mu'adh sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti fa inna haqqa Allahi ala al-ibadi alla ayabuduhu wa la yushriku bihi shay'a. Ebivunaanwa bya Allah beyeetaaga eri mu abaddu kwe kubeera nga mwesinza ye oba mwesinza nga temuyinaako kintu kyonna kimugattako. Fahasib, ekyo kimu naye olowooza ekyo kimala tulinde mu maaso. Ekyokubiri wa haqqul ibadi ala Allahi, n'ebyo abaddu bye beetaaga eri Allah waabe era bye baagala okubeera nga Allah waabe abawa alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Allah obutabeera ng'abonereza oyo yenna abaamugaseeko kintu kyonna. Abange fahasibu, kimala ekyo kyokka. Kale katulabe mu maaso wano. Qala Mu'adh agamba qultu nemugamba ya Rasulallah afala ubashiru nnasa, ebigambo bino ngende mbisanyuse nabyo abantu. Qala nabbi namugamba la tubashiruhum fayattakiru, togezaako n'obibagamba ne beesuulirayo ogwannagamba. Subhanallah. Kitegeeza nti nno fayattakiru, abantu banaamanya ekyo bajja kulekayo okusaala, bajja kulekayo okusiiba, bajja kulekayo okukola hijja, bajja kulekayo emirimu gyonna, bajja kunafuwa okukola ibadaati zonna, bagambe nti nno teffe kasita tetugenda mu ssabo, kasita tetugatta ku Allah kati agezanga n'atumma ebyaffe. Nabbi n'amugamba tobibagamba, bakole balwane, bakole buli kisoboka okuba nga batuuka ku birungi, yani bateekewo asibaabu ezigenda okubeera nga zibayingiza ejjana. Huwa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yali tatwagaliza bubi oba yali atwagaliza bulungi, naye nga tuteekawo asibaabu ensonga ezituusa ku ekyo. Wano nno mbaka sallallahu alaihi wasallama ensonga gyatugamba okubeera nti nno tetubuulirwa oba tebuulirwa basahaba mu kiseera ekyo yali y'amaanyi. Bw'otunuulira ku kaida eno etuzaayo nti anna kulla ma yuaddi ila tariki al-amali au ma yakunu madhinnatan lil-ittikali au at-tawakkuli laysa min at-tawakkuli fi shay'in. Etuzaayo nti buli nsonga yonna ereetera abantu okubeera nti beesuulirayo ogwannagamba mu kukola oba gye twandirowoozezzaako gwe sheekhe wennaasomesa ng'omuntu agenda kujja kubuuza ensonga naye nga kituufu yandibadde ntuufu, talina buzibu muntu bw'aba agikoze, naye ng'egenda kuleeta obunafu mu muntu abeeko by'aleka yeesuulirayo ogwannagamba, munnange ensonga eyo tetugigamba muntu kubanga eba ebuuse mu kkubo lya tawakkul. Hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu, hadithi eyo yajja era etunnyonnyola bulungi nnyo obukakafu n'obutuufu bwa tawakkulu, omuntu okubeera ng'ensonga azikwasa Allah wabula n'alema kubeera ng'abeeramu abo abeesuulirayo ogwannagamba. Hiwar kwegamba kulinga kubeera nti omuntu ayogera n'aleeta endaba naawe n'oleeta endabayo. Kati waaliwo embeera yaliwo wakati wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne sahaba we ayitibwa Umar ibn al-Khattabi. Bwe twogera ku Umar, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wabakubaawo nabbi ajja oluvannyuma lwange yandibadde Umar ibn al-Khattabi. Wuliriza ebigambo ebyali wakati w'ababiri bano.
hiwari eno yajja mu kitabo kya Imam Muslim riwaya mweri ojja kugisangamu ndowooza naye eri mu kitabo ekiyitibwa Kitabul Iman. Ategeeza n'atugamba nti Umaru radiyallahu anhu yagamba omubaka sallallahu alayhi wasallama n'amugamba bi abi anta wa ummi, kubanga kwerayirira nakulaga kwewera eri muntu si kulayira Allah la kwerayirira nakulaga kwegamba bweyamobwo eri omuntu. N'amugamba nti yawange ya Rasulullah aba'athita aba Hurayra, Abu Hurayra omutumye, naam, bina alaika omutadde mu ngatto zo agende atambule akole omulimu guno. Man laqiya yashhadu an la ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbuhu bashiruhu bil janna. Omugamba nti omuntu gwasanga nga yamaze gamba nti la ilaha illa Allah wa anna Muhammad Rasulullah, naberanga ebyabiyingiza mu mutima gwe nakomaawo amugambe nti nayina ejjana. Qala na'am, nabbi nagamba nti bwe mugambye. Qala Umaru namugamba fala taf'al ya Rasulullah, ekyo tokikola, kintu kya bulabe singa onaakikola munnange, fa inni akhsha an yattakila an-nasu alayha. Ya Rasulullah, ntiddemu singa abantu bamanya nti nno omuntu bwagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, ne batoola shahada ne babeera nga basazeewo kuba nti ebirala beesuuleyo gwa naggamba, munnange ya Rasulullah abantu bagenda kwesuulirayo gwa naggamba, ekyo nkitiddemu ya Rasulullah, munnange tokyogera, fakhallihim ya'malu. Ya Rasulullah, baleke bakole batakabane. Bw'obawa ansa saawa eno bagenda kubeera nga tebakola. Omubaka sallallahu alayhi wasallam hadithi egenda mu maaso kyava agamba Abu Hurayra n'amugamba fakhallihim ya'malun, baleke bakole. Subhanallah, baleke bakole balwane. Bw'atyo omubaka sallallahu alayhi wasallam mu hadithi eno tutegeeramu ensonga egamba nti omwana Adamu yenna ekintu kyonna ekijja nga kijja omuntu newankubadde kituufu naye nga kijja omuntu kukubeera nti ateekawo asibaabu, munnange tokimugamba, kireke, wabula mulekerewo omulyango gubeere muggule, abeere nga munnange ya'khudhu bil asbab wa anna, olw'ensonga omuntu yenna alekayo ekyo n'abeera nga akola ebitamutuusa ku nsonga eyo, layisa min atawakkuli fi shay'i, nkulayirira aba tayinaawo bulungi bwonna bw'alinawo era tayinaawo nsonga yonna esobola kumutuusa ku ebyo by'ayagala. Mithalan, omuntu n'omugamba nti zaala buzaazi, buli mwana ajja ne riziki ye. Kituufu, buli mwana ajja ne riziki ye, era tukigamba abantu. N'ogamba omuntu gwe zaala azaale, naye bw'omugamba nti zaala ataalemu ekkola olw'okuba buli omu kiri teweekwasa mbu buli omu ajja ne riziki. La, musajja mukulu genda okole, zaala naye ng'okola oteekewo ensonga. Abaana riziki eyo engeri gye bagenda okuzisisinkanamu n'engeri Allah gy'agenda okuggula okulizikiza abaana. So si kuzaala n'otuula ewaka n'okakanzaali omwaka ku mwaka, omukazi aba akyayosa akaana ka mwezi gumu ng'ate alina lubuto lwa myezi 2. Embeera efaanaganako bwetu, ikhwani almu'minina, tubeere nga tuteekawo asbaabu. Naam, enjawulo eri wakati w'abo abaatukulembera naffe ab'omulembe guno nnene. Enjawulo eri wakati w'abaatukulembera ku nsonga ezo naffe abaliwo ku mulembe guno nnene. Annahum badhalu wajtahadu wa taraku ddi'a warrahatu walkasali, balekayo ebintu by'okweyita obweyisi. Ana muslim, nze ndi musiraamu, nze ndi mukkiriza,
ekyo olina akitwala nti kasita ndi muwala wa seeka oba muwala wa haji la yusalli tasala tasiba tiyebikirira akola byaba yagadde nga bwasanze. Naam, ekyokubiri twewanye emirembe. Bali tebewanga mirembe, balwananga nakola nabeerawo n'atakabana. Walkasali, bannange twesuulirayo nnyo nga tuli banafu, ekintu olaba tekikwatako nakola luno nakola li. Aga musiramu bw'okola kino bw'oleeta azikaali zo kale nja kuzireeta enja, musiramu nja kukola enkya, ne tubeera mu mbeera efaanaganako bwetyo. Nabwe kityo tufuneyo ebyokulabirako oba ekyokulabirako kimu tukitwala. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba basahaba ridwanullahi alayhim mu suratul anfali aya ya 6 n'abagamba wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi, awe mbadde njagalamu, wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Abantu ababalwanyisa mugezeeko okubeera nga muteekawo mubalwanyisa okusinziira ku busobozi bwammwe. Obusobozi bwammwe bwe buliwa? Allah yagamba nti nno wa min ribatil khayli turhibuna, muteekewo oba musuule emisanvu olya bulungi, mwekweke mu biwonko nga kwegamba wonna we bajjidde musobola obbafunzizaawo, temudda mu kibangirizi kimu, muyige enkola y'ebintu. Tawakkalna ala Allah, ne muyimirira mu kibangirizi kimu, ne babeetoola ne babakuba obusaali, mwenna ne muggwawo. Eda mbutawakkalna ala Allah tawakkulu, ne mugenda mu lutalo mwenna ne mudda mu tenti ne muddaawo ne mugamba kati tuli awo bwe banajja si bwe babeera. Abamu babeera ku miti waggulu, abalala babeera mbisubi nga mwekwese, abalala mu tenti gye bali banywa kacyayi bajenero baani awantegereka bulungi, abalala bali ku bitangaazo basniper balengera. Lwaki? wa'iddu lahum masatatum, ekyo kye musobodde ne bwe mbanga kye musobodde ate muteekewo obunankanankani obulala bwe musobola okulwanyisizaamu abalabe bammwe. Kati nze mu aya eno ngifuunudde bwe nti mubeerenga muteekawo ensonga zonna okusobola okubeera nga mutuuka ku bye mwagala. Suula enkessi, Musa nnoonyeza akalimo, Amina nnoonyeza, Sula, Yisa, gundi ndabiraako eyo. Buli omu ogenze ku WhatsApp buuza ayinayo akalimo, osobole okubeera nti nno munnange olwanyisa aduwi oba aduwa wallahi, omulabe wa Allah, wa aduwakum, n'omulabe wammwe. Mulabe ki? Shaytaani agenda okukuleetera okubeera ng'otuula butuuzaawo, teweefiirayo, wakazaala mbakazi 8 ofa oluva mu nsi, gundi alabirira abaana ba gundi, mulabirira abaana ba gundi, mulabirira bonna babaleeta ku olwo, bulijjo baliriddawa. Lwaki gwe bulijjo tobeerabirira? Omwana omala emyaka 3, 4, 5 nga togenze kumulabirira, ku olwo lwe banaamula kulabirira abantu bo. Ikhwani ikram, tuleme kubeera nga tufuuka ate bakimbuyege ekisusse. La, basahaba ridwanullahi alayhim si bwe baali, bannange batujjako eddiini si bwe baali. Tebaakola ebyo bye tulowooza nti bye tukola. Atawakkulu oteekeddwa kussaamu maanyi. Tugende maaso ay'ekitiibwa nga tumaliriza. Basalafu salih tebaalekayo mulyango gwonna mu miryango gye basuubira nti nno gibatuusa ku birungi. Wala fanna min fununi, yadde omutego gwonna mu mitego. Bwe kibeera nti nno naafuuke dokita, yes, mu fanni gy'agenzeemu. Bwe kibeera nti onaafuuke musawo, genda. Bwe kibeera nti onaafuuke gundi, genda. Olina gye nagamba nti politics haramu, haram da. Waman harramahu, ani yamufuula haramu? Allah tafuula nko politics haramu. Genda weesimbewo.
abange olwairo wekibeera nti nno mastata'tum min quwwa tugenda kubeera nga tukaaba wallahi abasiraamu tebabawa bbeiro era ensi eri azaamanya abasiraamu babayazaamanya ng'abasiraamu mwetuddeko ate mwe musomesa abantu temugenda mu yafuzi temuyingira muki obulamuzi ogenda kubeera bwoti ebyo byonna ffe tukuba pokopoko ne propaganda oyo fe abasiraamu wallahi n'otusanga nga twogera ebigambo ebitoogerwa na muntu alina kyamanyi obula omuntu atalina kyamanyi ateekeddwa byogero omuntu alina kyamanyi nga tobyogera bwe munaavaawo nga tukwata obuzindaalo abasiraamu batulyazaamanya basheekhe baffe bafiira mu makomera oludda eno abaana tembasomesa abaana tebagenda kusoma ebintu bya sheitaani abaana basome eddiini yokka basome Qur'an kiki kyetwagala ya karimu asibaabu tuzisudde tuzze mu tawaakulu nga tugamba nti tuli ku mulamwa olwero bwe mubeera nga abalamuzi be mulina abalamuzi 10 genda noonya abalamuzi abasiraamu bwebanga basukka abasatu oba abana bwe babeera nga bali mu biti ebyo onoonye abatulinayo ab'amaanyi lowooza tulinayo obaani gwe mmanyi Sheikh Kasakya hafadhahullah waliwo n'omukyala awo amannya ge nageerabira ndoza balimu abasatu abalinako abasigadde bonna balooya bali awo we bali awo toteeka n'amaanyi gaba mu kaŋŋende ku byagundi kaŋŋende ku bulamuzi abo nno be bandituyambye be twandirowoolerezaamu somesa omwana afuuke dokita somesa omwana agende naawe obwa pulezidenti naffe tubwagala mbwe abaffe tebajja kugenda mu magye abagenda mu magye batta abantu lwaki oyo tagenda y'amagye nabbi sallallahu yagalina abaaliyo baali bakafiiri tukuuma busiraamu tuli mu tawaakulu tooza tuli mu tawakkulu tulina faruuku nnene nnyo kino basiraamu kanti bagambe faruuku enjawulo nnene wakati w'okuba nti tuli mu kutawakkala eri Allah n'okwesuulayo ogwa naggamba basiraamu tuli mu kwesuulayo ogwa naggamba tuzuukuke omwana bw'akwata Qur'ani falhamdulillah nze mmaze ebyoluzungu ebyo saagala kumanya nga tudde enkeera nga tukuba pokopoko baseeka baffe baani baganda ffe obusiraamu babulinnyirira era bannange ffe tulabye batuwalana era tebatwagala era tebajja twagala naye ani agenda otwagala musiraamu munno yenjawulo eri wakati w'omwana asomye eddiini n'amala okugisoma n'asoma oba n'agisoma nga bw'asoma n'ebyo ebirala omwana oyo tomusuubira kuzunganna bw'atyo mbawe nnyo ekyokulabirako ekyamukadde waffe Allah amutukuumire nawankubadde ebiseera n'obulabe bwe yayingiramu we buli Haji Hussein Kyanjo yasoma eddiini era avaayo ensonga z'obusiraamu azoogera lwatu era abaamanya nti Kyanjo singa ajjawo n'obusiraamu bujja kubaako we butuuka fa'alu ma fa'alu alayhi baamukola kye baamukola olwairo mukiraba talina kyayagala misikini bibasajja betwalina yogerayo abalala abasiraamu abali mu paalamenti nga bajja kuvaayo nga tebalwaniridde Bobi Wine yekka tebalwaniridde Bebe Cool yekka nga tebalwaniridde bannabyabufuzi bokka baseeka bameka abali mu makomera nga n'ababawolereza bakafiiri inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abaana basoma science amateeka biki ebyobusiraamu bajja mu dduwa bajja na kuyidi kusaala na sala zaabwe za bulijjo falhamdulillah n'ebikwatagana n'obusiraamu lakum diinukum waliya diini fe bannabyabufuzi ebyeddiini yammwe baseeka mwe mbikwateko naye omwana bw'abanga abadde seeka ng'asomye obwa seeka ne bw'aba ng'atuuse just mu senior 6 ajja kulowooza nnyo ku busiraamu ne bw'aba atuuse mu P7 ajja kulowooza nnyo ku busiraamu lwaki tawakkulu ikhwani almu'minin baganda bange abasiraamu abakkiriza twawule tuleme kwambaza bintu kanzu yeemu obusiraamu butambula bwetaaga ababutambuza olwaleero olutalo lwe tulimu tetukyali mu lutalo lwa mmundu abalwanyise mmundu mu Iraq mu Iran mu ludda wa mu Syria muri balwanira bya bugagga
abalwanirira eddiini be bannannyini mawanga balwana okutaasa ensi zaabwe n'eddiini yaabwe. Ababalumba si kye baliko. Temugenda kulwanyisa abo mu mbeera eyo. Teri lwaki omwana otayiga kompyuta kuva mu buto. Haram, wallahi haram. Obwongo olwaleero bwe balwanyisa bwongo. Tegeera eddiini otegeere bino. Omusawo bw'abeera nga ddala seeka ng'ate dokita n'asoma bisimillah, n'ajja ku bisimillah nga kyakola asoma mu ddiini n'eno n'akiraba, talina ngeri gy'agenda kuleka mukazi wo makansi. Talina ngeri gy'agenda kugamba nti nompe enguzi yo yitewo. Talina ngeri gy'agenda kusosola mu bantu. Ebyo byonna mmwe mubirina mikono gyammwe, naye nga ffenna twebase. Era omusanga omusiraamu ali mu ndi ku tawakkulu, tetwerimba tuzuukuke. Yembeera olwaleero gye tulimu, ab'ebitiibwa basahaba Allah yabawa n'abalagira ebyokukola, era Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allah tasobola kugamba muntu kukola kyatasobola. Era nga la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha, era Allah tasobola kukallafa muntu ku nsonga okujjako ku ekyo kyaba muwadde. Obusobozi Allah bwakuwadde kyakuwa, era kyolwaniramu bwebyo. Basahaba byonna babiwulira ne bateekamu amaanyi ne balwana ne batuuka ku kidongo ne bagamba nti mata nasrullah, Allah jjajjo tutaasa, naye nga balina kye balagawo. Allah n'abagamba ala abange temufaayo, inna nasrullahi karibu, muli kumpi n'okutaasibwa, mwe temukayana, mugenda kutaasibwa. Allah n'abasindikira alaafu min almalaikati ne bajja babalwanire. Lwaki balaza amaanyi? Ikhwani almu'minina, tuzuukuke. Olwaleero ffe abantu b'omulembe guno tuli ku mulembe gwa kubeera nga buli omu yeesuleyo gwa naggamba. Omuntu tasaana kusiima ekyo Allah mu kitundu kyamuwadde. Subhanallah. Mukkirize ab'ebitiibwa tubeere nga tukomaawo, naye nga nkubiriza omwoyo gwange n'egyammwe tumanye nti nno waliwo enjawulo nnene nnyo wakati w'okutawakkala eri Allah n'okubeera nga twesuleyo gwa naggamba ne tulowooza mbu tutawakkadde. Mulundi gwaffe ogujja inshallah tujja kulaba ebifo tawakkulu mwetambulira biidhnihi rrahman. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.